Paka na lero namuvwako mama wo omuyidi amaina bamwetani bigumira Sara ndi bigumira Sara yabanga ku kitundu ki baba yakoba ati kitundu ki yali ku Busamya n'embiko wane wife wane okay olwotandise okufuna ebirooto ebyentiisa bwe natandika okufuna ebirooto ebyentiisa bwe nawayira ku ddaada nga bwe nsoose okwogera ku wali yankobera ati ebyo ebirooto bantu babifuna bufune natuuka ekiseera nze nga bwe nja ku isomero umusomesa bw'ayida mu kiraasi ntandika okuwulira mpewo n'akankana n'alambaala ku desiki tyakomako ekyo musomesa yajja yakobera ddaada ati ayo n'omwana tayenda kusoma bw'atuuka ku isomero alambaala bulambaale ddaada ati atulidde abibona n'alumuka awaka n'ajja mu baneiba n'atandika ng'okusula eyo baanoonya wakati yenda kuyirayo ebyokusoma kwo omusomesa bye yasomesanga wabikwatanga tyabigemesanga naliranga bulira amaziga ye nga ninze tidi we gavwa ng'oba oluusi mbona endigitiza ku maiso ng'engemye wakoma mu kibiina ki nakoma mu P4 wakoma mu P4 ate wona bambisa bubise baabuwe obulamu bwo ne butandikiraawo obulamu bwatandikiraawo butyo kaakati ng'ebyokusoma bivuddeko ewaka ogambye waddukayo ewa jjajjaawo olwo n'olagawa bwe nava ewaka ewa ddaada nina muganda wange ku baaba oyo maama we wundi yakoba ati idda tujje mu tawuni e Masindi tujje tuve eyo tunoonye emirimu n'ajja naye bwe twajja naye n'atuuka ewaka ewuwe n'ayenda nfuna akalimo yanfuula omukozi ewuwe akalimu ako ke nafuna kamuniiza yakoba ati be ndikwenda otyame nga wano n'omwana wange nja kusasula ssente n'abaawo waka n'omwana we ye bw'ajja bw'akola oluusi ayira bwire oluusi ayira ku nkyo kiseera bwe kyatuuka abaneiba bamukobako ati be ati muganda we oyo muleka ajja anoonye omulimu akola okusinga okutyamiramu awo n'afuna omuzeeyi muzeeyi oyo gwe nafuna yampa akalimo ka bwahausigalo waka ewuwe olwo oli myaka emeka awo ninamu 12 myaka 12 otandise obulamu bambi obuzibu yankoba ati nze ndikwenda obe wano aye nenze otandika okusoma neeyanza yava ku isomero lyantwala nga bwe nvueyo ndira waka ekiseera kyatuuka kayi isomero n'alyetamwa n'atandika okwira mu njira nva waka kensibuire nti ndi kujja ku isomero bwe ntuuka ku isomero kisoma ebirooto biri bye walootanga ebirooto ebyo wasigala okyabiroota ebirooto ebyo era nga bikaayita kemanga wano ku kibeganda n'awayira omusaadde oyo yankobako ati tujje mu kyaki bwe twajja mu kyaki bamukoba ati awo oyo mwana aliku emizimu gya kika ati negimusumbuwa ate era tayida aba mirembe twabaawo ni muzeeyi yayenda anoonye ssente antwale mu basawo Abaganda nze mwene n'alumuka waka bwe nalumuka waka awo n'ajja n'atandika okufuna awantu mu kisaawe stadium Masindi n'atandika ng'okusulawo nga tirya tinwa aye nga mpulirirawo emirembe ng'osulawo wenka ng'asulawo zenka mu kisaawe nga tolya tonywa nga sirya sinywa myaka 12 myaka 12 bafande bambuuzanga ati wozira waimwe n'abakoba nti nze nzira wakujja bankoba ati gyako ku rediyo bakuyambe n'akoba nti erediyo dijjamu abantu abategeerekeka aye nze bwenfaananyi bambuuza ati ozira ku mikwano nti mikwano nzira buli mukwano gwenfuna gusasika busasike ng'olwo oli myaka emeka wasulira mu kisaawe awo mu kisaawe awo 12 era myaka 12 tewaliwo okumuzira kisaagamba nti akaana kano kensanga mu kisaawe wano akeebase lwaki sikatwala ntandika okubeera nako ng'ogjeeko omuzeeyi oyo gwali obeera naye nafuna omukyala nga ibaawe yafa ng'akola mu kasaaluuni yatandika ng'okunsuza ewuwe
tukeera kuncho twalongosa ku waka twajja ku mulimo bwe twatuukanga ku mulimo nantuma nze nga mpulira bubi nga ndeema nendamba ebbosi we nti aime tiyenda byakunsumbua bwe yankobanga kunamuvuma buvume yankoba ati tambula onvuire oba waliko ekyali kikuliko maama waje emyaka nakugoba yambinga kati olwensi nekutwala wa ensi